Mpozi kye twagala okutandikirako kyekyokuba nti ekitebe ekikulu ekyabambega ekibuli kyatandise okukola okunoonyereza ku katambi akatambudde nga kalaga abaana b'essomero nga boolesa empisa ensiiwuufu ebikolwa ebyobuseegu nga bali mu bbaasi eya Midland High School getwaka okunoonyereza kwe tulina essaawa eno kulaga nti nga 10 omwezi guno ogw'omukaaga essomero lya Lubiri High School lyasobola okupangisa bbaasi ey'essomero lya Midland High School okutwala abaana okuva e Lubiri High mpaka ku show ku agricultural show ejjinja. So mu kusaabaza abaana bano mulimu agayisayisa omuntu owa bulijjo ge yasobola okukwata ku kamera ng'abaana beekuutiriza, abalala nga bali mu bikolwa ebyokwegadanga misana ttukulu. So ebikolwa nga bino tubivumirira nnyo kubanga birina engeri gye bityobolamu enneeyisa, birina engeri gye bityobolamu gye bireetamu gye bikosaamu engunjula y'abaana ne kiba nti kikosa abaana abalala ababa bakuziddwa obulungi, kikosa essomero n'abantu ba bulijjo abasobodde okulaba akatambi ako. So mu kiseera kino komishona atwala anoonyereza ku nsonga ez'okukabasanya abaana, ebikolwa ebyobuseegu n'ebirala. Batandise okunoonyereza ku nsonga zino nga ekibuuzo ekinene ekyabadde mu bantu kyabadde nti ekikolwa kino kikolebwa kitya ku bbaasi omuteeberezebwa okubeera abasomesa ne driver kennyini bw'obeera ng'oli mu maaso osobola okulaba buli kimu ekiri emabega. N'olw'ensonga eyo bye tugenda okutunuulira oba agenda kuba nga twagala okumanya musomesa ki eyali alina okubeera mu bbaasi eno, oba musomesa ki, waliwo omusomesa eyali alina okuwerekera abaana bano ab'obuwala n'ab'obulenzi, oba baateeka mu nkola ebiragiro ebikwata ku byokwerinda kw'abaana b'essomero nga Ministry ya Education bwe yalagira nti bwe babeera ku ssomero oba okufuluma wabweru tujja kwagala lisiti y'abaana bonna abaagenda ku trip eyo, ate n'okwagala okumanya oba mulimu abaana ab'effujjo abaasobola okukola ebikolwa eby'effujjo oba okutuntuza bannaabwe mu mmotoka. Naye nga twagala okukozesa n'omukisa guno okujjukiza abakulu b'amasomero nti byonna ebikwatagana ku byokwerinda n'embeera y'abaana b'essomero kiba kyesigamye ku bo ng'abakulu b'essomero, abaana b'emikono gyabwe, kubanga ng'abazadde batwala omukisa ne bakwata abaana bano ne balyoka babakwasa mu butongole nga bamanyi nti essomero lirina obusobozi bwonna ery'okunyweza embeera y'abaana n'ebyokwerinda n'okulaba nga ebikolwa nga bino ebivumirira eddembe ly'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala tebigenda mu maaso. Pozi n'abaana kennyini nabo balina obuvunaanyizibwa, sigamba nti babeera bato nnyo tebalina kye bamanyi,
nabo kennyini bakulu. Omwabo abaana mulimu abala badde emyaka 16, 7, 8. So bano babeera baana nabo nga ku levo yaabwe baba bategeera ekiba kyabatwala ku ssomero kugenda kusoma, sigenda kutandika bikolwa bya ku gano gayisayisa gakyamu bwe gati. Era tweyongera okukubiriza abazadde nti omanya tweyongera okukubiriza abasomesa bonna okuddamu okuteekawo enkola ey'okunyweza ebyokwerinda n'okwetegereza buli nsonga mu ssomero, kye tuyita supervision plan. Eno supervision plan yabaweebwa nti osobola okulondoola buli nsonda ku ssomero okulaba nti ebifo ebimu ebyekusifu kati nga mu library abaana abagendayo batono, abaana bayinza okukozesa omukisa ogwo okwenyigira mu bikolwa bino ebyobuseegu emabega wa ddoomu, abalala bagenda mu ttoyi, abalala balinda obudde obw'ekiro. So essomero lyonna lirina okulaba nga liteeka mu nkola linyweza ensonda zonna mu ssomero okulaba nti abaana tebafuna kaaganya kakwenyigira mu bikolwa bino ebyokwegatanga.